Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ogamba Hajjat Kulthum. Ndi bulungi. Ogamba otya? Soko kunyinye ku lunaku lwa leero obadde olookinga meetings ez'okwanjula. Era tubadde tulookinga meetings ez'okwanjula. Zibadde zitya? Zibadde nnungi alhamdulillah. Okwanjula kwaffe tukusuubira nga 25. Emikwano gyange gizze batuwadde akasente. Era ku Monday nkeera mu maduuka kutereeza bisi ne bakunyumyula. Inshallah. Gomasi. Ebyo nabimaliriza neera mubaamu ebirala ebitanaggwa. Tulabye abantu beeyama akasente abamu bawandiisa amannya wansi. Treasurer ajja kubanga following up n'abeeyamye abenga abajjukizaako ng'enkola weebeera. Ajja tutulabe meetings zisadde mu restaurant. Ewe waka wa kiki wake wange nedda kati wano wa sister wange last week twali wa mami wange oba mwalaba ezo video ezatambula kati zezibadde wa sister wange next Sunday tujja kuba ku Africa nabwe tutyo ne kutik tujja kuba ne ba Rotarians ya president omulabi awo yaho ebityo tanapunga abantu tebagaye tanapu ekyali ntono kwanja tuli muntu w'amaanyi. Yes yonna inakuba wano ndi muntu w'amaanyi naye si buli muntu nti anjagala be ku mukolo gwange. Nze nabe njagala kera be bajja okubaako kati munange omukolo yagala ngutwala ennambuule era wemba sitaa kuyisa ekyobeero ojja bennayise bazze tugolinawo akatebe kuwalabye nga temuli muntu tuddiremuko ogambe bakuyisa ki wanje utayise tageza n'alinyaye wemba sitaa kuyisa ate oba okimaki ku mukolo honestly wemba sitaa kuyise tojja bennayise be bagenda okujja so ogenda kuba buli restricted. Of course. What in a card totawana kujja kubeera embarrassed. Hajjat. Tusuubire nti omukulu okunambalako mu meeting emu endala. Atuuka ku 1st October inshallah. Ojja mulaba. Musuubire mu meeting ki nja kuba mbategeeza Africana next Sunday. Atajja next month. So nja kuba mbategeeza inshallah. Obugambo bwo bafaani bo era ne bafaani bange mbeebaza okunjagala n'okumpa ssente n'okubanga bazze naddala abaana babato bembalaza babaana ba TikTok abaana banjagala nga sibamanyi ne bankolamu bu challenges ate ne bannoonya ate bazze ne bampa ne ssente zaabwe ez'ekito honestly bambi mbeebaza nnyo ne my family mami wange last Sunday yakola launch mwebaza bonna abanjagala mbeebaza. Disappointed with your launches? Why do you think? Satisfied with maybe you, but I am satisfied. Maybe you really. Simanyi bazibadde ndoza miliyoni nga 3. The sente zange ziyamba nnyo bamulekwa ne bannamwandu. I wouldn't see why nkwata sente mbu nziteeke mu byamasanyu. Sabagala okujja okusanyuka balina okweteekamu honestly. Kyekyo kyeŋŋambye njogedde olulimi Luganda nti wabanga oyagala okujja okusanyuka you have to contribute to the sanyu. Naye sente zandibadde nga oziwa abaana abali obubi bamulekwa ne bannamwandu because I know what it means okuba nnamwandu ne mulekwa. Of course nabye nakoze ng'omuntu tolowooza nti omukolo gwe ngenda kugera mu miliyoni aga 3-5 no. I think you're out of content. But then nsaba mbasiibule. Wali ogenda mu US okula ebyambalo. Waleko otugambye tugambire kadi z'okoze ziri mu dollars oba bisatu. If I'm not mistaken, omukiza muntu kubeera extravagant. Do you think you are? I'm not. Why would you think I'm extravagant? Allah was saying kati gwe maybe gwe to it extravagancy but to me it's not. Senkanankana naawe ebyo nabyogerako dda. I think gomasi eriwa yonna gomasi eriwa oba ogamba eno gundi gawunya ya solar panel eriko ne wifi ne compound ne google okitegeera ojasula Linda mwana
Anti Patrick, Patrick toko. Akram wewe mugakale vaya ko bugambo bw'omugamba Akram. You guys mu communicate. Why not? Why not? Go to communicating na mchala. Ogenzi walingo wa speech n'omusoso wazanyire kwegamba Akram mubane omwana ebigambo omwana ebyabalungi. Mbadde mbuulira baana abawala nti beeyagaliza ekisingayo obulungi todda nga onolowooza nti oba ngende n'ekiriwo nedda. Nze na raising the bar very high and I'm really contented. Kati mwaboogera ebirala sibimanyi. Ndi musanyufu nnyo. Wa alaikum salaam wa rahmatullah.